mukazi we najja mama mupanguludde. What is it? I'm sick and tired of butufu ndi mulwadde erenga mbikoye bino bindwaza kati mbikoye. tired. What is it? Butufu simanyi kigenda My maaso. heart loose, she complains. Ne banaye. I cook, she complains. Wenjeza complaining. Wenfumba complaining. Over everything. Mugulira ebiraba complaining. Bwe kimwe complaining. I am tired. Butufu mbikoye. Of all this. Lwaki bino byonna kunze? Nedda. Kwegamba olutalo lwani atudde mu maaso. Mama ne Nazaala. Mune wa mama ne namuwala ebintu binaggwerawa. Alright katujja batembulamba oli wa munange VJ Jessica ku screen yo nagamba aba besties aho ba family besties basukako kubeera nga aziraba bulabi na liking na commenting ebyo bya bulijjo n'okusharinga kwegamba ke kachai ke basiibako ke banyi okategere songa ate n'ekirala bo basalawo okulabika nga ate mwana tubayingira program ya Fedi eya munnaffe mukabi era ng'ewaba wali mu buzibu ate tumudduukirira. Nja kwongera okubebaza mu movie eno yena mwebale kuddukanya nsonga za MM2 oba munaffe mukabi olutuulo olwokubiri bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mukama baddizeewo emirundi 10 buli omu gye watode alaikinga kati okoze ekintu ekituufu naawe abadde amaze kati gwe abadde tannaba kikole kati otereeze ensobi eyo kubanga munnange woolaikinga oba onzizizaamu omusaayi ntumirako mwenna abagilaikinga n'ogiddira oluvannyuma oli wattabugu ate baaba ate nentumira bano abazirabira ku sites endala simanyi vidime simanyi biki era ng'asooka ku jeno n'alaikinga katutandikewe twakomye wano wetwasembadde ddala mu kitundu ekyabadde ekyokuna buterevu tuli ku kyakutaano ng'omusajja mukulu mu byonna mukazi we abadde yeekyanzi asazeewo amuddize kwegamba ekisajjasajja kino munnange kisazeewo ate kigume n'ekikazikazi kyakyo okategedde munnange namugamba butaye sidda bukulumya namulayirira yagamba olimba Why would I even let you? Nambutufu n'agamba nti naye okujjako kwewuusa wembanga nali sikwagala lwaki mba nakukwana n'enkukize ne tutuuka eno manyi mulimu abatsiru abeewuusa n'agamba okuva kati Brenda is out of my life. Nze ne Brenda tetukyakwataganye. Brenda avudde mu bulamu bwange ekyo kyekyazaamu ono omusaayi kuba gubadde guweddemu nanange bulaike ebunzizaamu omusaayi ate ono akagambo kamukola bulungi n'obuziga n'atandika okubulayika nti abujjako mpola mpola si kulwanga obukowekoowe abuleka mu ngalo. If you're sure then. Nagamba munaye obanga okakasa ate kati nkwagadde buto. If you're like a woman. Jamu munaye mukazi wo. Baba ne malangamba nti nno kwegamba YouTube ebayambe eyogere ebigambo byenjogedde. Ebirenge bikuwandiikira waawo kati gwe oyinza okulaba okutamwatamu awo ne buddooti. Ega bangala yiteeka lika best liking obanga obutatonnaba. Bino bye twasembera okulaba mu kitundu kyaffe mwanatu ekyabadde ekyokuna. Era kati twolekedde kyakutaano bulambalamba ng'onaalayidde obutaddira Brenda. Wangi kinaaba kitya? Ne kakiisi n'akamuwa. Bambi. Nabagambye omusajja yeetonda ekisajjasajja tekyetonda. Kati okudde eno ewa mukazi wattu mwanatu ate mwana muwala omukyawe omugobe kale kuba sijja muyita mukyawe sisaye najja naye wayi kati ajja amuwa information eyabali abazze okumunoonya mbu waliwo omusajja eyazze n'akubuuza yaani nti munaye namubuuziza n'atangamba afaanana atya. Musajja si mubi mulungi munene naawo mweru bintu webityo. Namunyonyola n'amalevu ge. Oyo tabajjosho oyo irale. Ekikirale? Bannange.
oyo muwumba tuto yakulumya omutima yazze wano mbusimanya kuno ne bannanga alyose najja nga simumanyi ayajajajja wallahi singa mbadde mmanyi gwe oyo omusajja nti yehirale olunaku olwaleero yandifunye ekyo kyasaanya omusiru obukyayi obungi bwati kyokka nno gwe bazza onnoonya tamulinaako obuzibu naye abadde alina okumwanjula alina obusungu bungi bidonane tobikkiriza omanyi abantu bakayira kamulali gwe batalya ne mutuvunaanibwa yakkiriza obulamu obw'ekisiru bwendi nabuleetera mwana kati ate waliwo n'omukazi azze oluvannyuma mubuuzize naye n'atangamba manya gataani oyo lindako afaanana ate naye kati ajja mu information eyaba musazeeko olunaku olwali wano waatabadde kati ono wabanga ayogera bw'atyo ono yalaba walabika waliwo ekikyamu tasobola kubanga mukwano gwe kuba engeri gya reactinzeemu simanyi ng'amubuuza simanyi waliwo omusajja azze wano alabika oli bbaawe nedda baawe agwoyogerako ogamba bw'oti omutegedde oyo si bbaawe mukazi wattulaba waawakanira sitaani mbu sitaani takola nsobi obw'okunywa bw'asiiba akola okusobya nkola yaza sitaani ali mu kugamba mbu oli tasobola kubeera bakive naako kati okudde eno waliwo enziruse paakize banaye nabagamba akamotoka ako nkeegomba ababesiti munyiige mukangulire kati maama ne mutabani we n'omukyala bagenda awutu neraba misinde maama yeesooka ki mu maaso maama ng'ajjaggula oluggi lw'omu maaso atuule kati omukazi maama okola biki okimanyiza alina okutuula awo mu maaso why kiki gwotegeeza tuule mabega omusajja agamba ennyombo za nnyazaala ne muwala we nyinza obutazisobola n'atambula n'avaawo gwe ndi nnyoko nno wandibadde ompaamu katiibwa gwe nange ndi muwala wo tubbi kati munnaye omukazi alina otuula awo mu maaso omukazi tekijja eno emmotoka ya mutabani wange nkulayira sigenda givaako maama naawe bambi nkusaba mu linnya lya katonda ntaasodde emabega tondeetamize maama owaayi tekijja soboka walabidde nti Hilary mutabani wange oyo golaba yava wano mu magulu gange omwana mu mutima agamba nange agasiibamu oyo gwalaba nze yamuyonsa omwana agamba buli kiro nze ayonsa era bannazaala ekyo tekikyali kyakulwanyisa omwana omugamba oyo omwana yava mu magulu gange okategedde akantu ako nze yamuyonsa ku mabeere gange gano oba abasajja lwaki tetukula mwana kati nga yeesoma omulenzi najja abiyingiremu olutalo luno oba naalusobola nze naawe tobingamba kulekerawo nga ndekera bikigamba maama wo ni naawe biki bino byemukola namwe mugire ffe mutuleke tugende nze nkimaze omukazi mugamba atuule emabega ffe tugende nze ndi nnyoko nze alina otuula ano mu maaso oba nagenda obikkiriza maama dde mabega gundi nsikayo busi maama naawe ekyo kiro muli mukola n'amazima ddala anti mulwanira mu maaso kati omanyi kyoba okola kwata ekisumuluzo otuule mu maaso ovuge nze kantuule emabega anti baagala mu maaso kati asazeewo amuwa ebisumula katabuse anti munaye obadde oyagala tuula mu maaso yingira otuvuge yingira yanguwa nze kantuule emabega awali omutabanyi kati bafaaki obwedda bandigambye njala kutuula na mutabani so si kutuula mabega mutabani semberayo ntuule Why? Ekyo kyemutegeeza? Why look like a cab driver to you? Namwe mbalabikidde ng'omuvuzi wa taxi. Go anywhere. Kale, omba temwaga agenda. Outing is council. Eno outing esaziddwamu yalina ebisumuluzo kale mugikume mu ebiti esimbuke. Kale gise.
Hillary. Nagwe chiri wano chimanyi. Piece of food. Eno family. Go in with your... Musajja watu omutwe. Tola anti munene. Gujja muko ganze nkubulira. They say wonder shall not end. But I will see to the end of it. Mama agamba nkimanyi bino biyinza obutakoma naye ngenda bikwataga mpaka ku nkomerero yakyo. Mama tayagala muwala ono kati mu maka gano. Hillary dale waffe mbutuufu ali kazito nno kubanga enjovu ebbiri ziri we zirwanira ke kasubi akalugwa agamba ne mwana kale singa nawuliriza taata yamugamba nze singira nnyumba yo ng'oli omukazi ow'amagezi si yanyaniriza taata yatuuka nakufata mulabye naye yamugamba mpaka Magombe betwabira mu kitundu ekyasooka nagamba mpaka Magombe oli yalisigala nga yenna muwala kati ono lwaleese mukazi wattu eno bitambula bulungi waliwo afukamidde alina akamuli akasufu nagamumanyi nti nno okuva ewayingira ennyumba ya mpulya saagala ogiveemu buli musajja gwe kirooto kyaloota mbutufu mpulya njaga kubeera naawe nkwagale ubeere nange paka lubeerera mbutufu oli mukazi mulungi kuvivirimu nga lyafukamiza omusajja mukulu n'ayogera ebigambo ebisufu ebiwooma omukazi n'amuwa omukono yateekako kiisi onandeetera ku mazzi nyweko mu kifo ky'omwambaza akaweta ndeetera ku mazzi nyweko bebe oli musiru gwe Eric mazima ddala onaakolako ddi ku kintu ekituufu mu kadde akatuufu ekiki kyogerako n'amazima kati tumaze ebbanga ogenda ku n'akimira abanga akyesabidde owaayi Eric oba aliko ki oba waliwo amufuuyira mmindi omukazi ayagala tonkwata nako omukazi ayagala agire Eric takutula aina ex gwanzijukiza ngenda babulira nga firimu ene ekakkanyemu enjatema ku mugambo waliwo wegenda okubeera mu idol scene mu maaso awo nange njo temera omugambo sijja kwogerera mu bigambo bya bano Eric omukazi yamutuma butumi mazzi mu kifo ky'okumwambaza akaweta kyokka kikazi kyatubambi kimufa muli kyakkiriza kyagawa kikyeyozeeko ennaku ya lali kibiiri wano nga at least ku Eric kwe kiri ne mwana Eric tasalawo mulimu abasajja abatasalawo mwana obeerawo ng'oli mulavu ne Ivan naye nga tayagala kusalawo agamba bebi wange lwaki weerumya nkole ki lwaki nze ne mubutuufu lwaki n'okugola basebo tagezangako yadde kale okuzibiriza nti oba aleeta emimwa nkiisinge mbutuufu alinga atandaba wooba why oyo Derek ate mwagadde musajja mutuufu gamba decent man mbube basajja abakwana mu nkwana eri eyakinawadda omuntu osooka n'omuwa akadde ne yeerowooza kati ate ono bw'alowooza naye ng'oli abiraba bulala munange omukwano ebiseera ebimu tegulinda n'obeerawo ng'owulira oyagala omuntu oyo agirenga bw'ogira naye ng'omuyaye takutula kati yagamba mazima ddala ndiko kikyamu oba tanjagala ebya ddala lwaki mwana mbutufu yandibaddeko nekyako ne kati oyo gw'olaba mbadde mmanyi agenda proposinga agenza ate kugira musimanyi mukazi wattu bambi omanye okubeera ng'oli masekati g'okubeera nga oyagala kugoba ekiwo ekisalemedde mu birowoozo kyokka ne gw'oyagala abeere next takutula ali awo bw'atyo ye mukazi wattu ekizibu kyaliko sisawe yamugumya n'amugamba oli mukazi mulungi omusajja oyo agenda kujja mu butuufu ne mu butuufu agenda proposinga ddi nagambwe agenda kikola yagamba gwe teweeraliikirira oyo gw'olaba akaseera kewe kanaatuuka tagenda nakufukamira kugulu kumu gijja kuba emigulu ebiri ate akakadde oba okategeera abasajja buli musajja tola nti twewagana eboyi tufukamira
mavivi gonna nogateeka wansi ndowooza okitegedde. Kati maama yasalako Deriki ng'amugambadde mbuze kata kujjawo naye bambi Help a poor woman like me. bambi yamba omukazi omunaku ng'aze obeeko Know that kyonkolera. you are my only hope, Okimanyi gwe ssuubi lyange lyokka sanity of my soul. mbutuufu gwasobola okuzza essanyu mu masekkati ga mutabani wange. Everything a woman could do Mbutuufu nkoze buli kimu omukazi kye yandikoze has proven about it. ne byonna biganye. Mama, Maama olaba I feel your pain. mu Luganda maama mpulira obulumi bwo. Feel your pain. Bw'obulumi mbuwulira ky'oyitamu nkiwulira. How you want me to come to this picture? Naye mbutuufu oyagala nkiyingiremu ntya? Mama, Maama want Larry. oyo Larry namuwoninga Larry. ekisajja nakirabula kyaliwa ebyo tubiteeka mu mabbali Leave that blame. mutabani tubireke. My mind is still telling me that Nze muli endowooza eŋŋamba ggwe ssuubi my son. mutabani. Can you believe? Ever since I stepped my two legs, Okimanyi bukyanga nnyingira mu makaago stepped with my two eyes, seebakangako kuzibiriza maaso asula atunula see me. asula ku tebuukyo omukazi oli kirala Say this killer. mukazi mubi nnyo. My son to a tall, Mutuufu mutabani wange yamufuula kaddole. longer a man of his wife. Omutuufu omusajja takyalinga Cry musajja for Brenda today. akwabira Brenda yeka. Which? Gwe Honestly, I don't know what to do. mutuufu simanyi kyakkola Help me out. naye bambi nnyamba. Mama, Maama Mama, maama mu Luganda everything for you. mutuufu sirina kyakukolera Look difficult. ebintu byoyo bizibu. Mama, Maama Larry. Hilary. Hilary No, but ono taagana kwogera ku Hilary ninga ensongeeza n'omukazi amuliyo. So I've tried possible best. Maama ngezezzaako kyonna kye nsobola. Hilary yagaana, Hilary yakapa. Tried all I could. Mutuufu ngezezzaako. What me? Eh? Mama, don't worry. Maama Hilary tumuleke. Mama, me. Sijja soba muyamba. I'll leave him like that. Ndaba tumuleka bw'otyo. Ndabayo. You help me show me where Brenda is. Kati nno onyamba ondage Brenda gy'ali. Wanaaba akola. Wanaaba afunamu ki. That's a good idea. Brenda will not. Maama ekirowoozo sirowooza nti kirungi ekyo. Brenda tajja nakukyagala. That I will not finish. Please. Just show me the place. Bambi nyamba ondage bulazi kifo. Brenda will not accept Larry. Brenda tasobola nakuddira Hilary alina agagambo gamwogerako eri omusajja amukola bubi nnyo tasobola ne woofukamira maama. Just go and sleep. Leave Larry. Brenda weebake Hilary muleke maama. Please. Just leave him, Larry. Maama kanteme. Hilary mwesonye tomuzza mboozi. Kati okoze otya? Just leave Hilary. Maama Hilary muleke. Kayogedde ku ky'okumulaga Brenda gy'ali. Ekyo takiguze. Yali mati kwegamba ayagala Brenda. Maama ayagala kunoonya mu buli ngeri Brenda dde. Wulira omukazi Nazaala aba ayagala abeere bwa mutabani we. Ekikazikazi Nazaala akikonga lusu. Oli ki? Ma. Ketugirawe. Kati ono yajja. Mama. Tunaze ne simairo maama muyise emirundi bina mama. Buli gumu guli mu 10. Mami. Yamutunuulira. Responding to my greetings. Mama kikinga tonziramu nkubuuza nedda ba kikafuwe gwe ng'abuuzaani. I went out. Mama ngenzeeko abweru The way coming back, I saw this beautiful. Bwetufe mbadde nkomawo ne ndaba ekitengi kino nga kisufu nnyo kamala. I decided to. Konzeko enkiku ekiki? Sitaani ampadde ekirabo. Lika. You said that you went out. Gwe ogambye You saw these rappers. olabye ebitengi bino n'obindeeta nnyo maama. Linda. Mama. How much did you buy them? Oguze mmeka sente? Alabemu. Kiguze. I bought them Nkiguze. 10,000. Esatu. Mutwalo. Ekiki? It's 30,000 naira. Yes. Emitwalo esatu. Mama, mutufudde maama. Anything. Maama labayo. Kyonna. You know you're my expensive mother-in-law to be. Okimanyi munaye maama oli Nazaala wange ow'ebbeeyi. Expensive. Kati kyonna ekyebbeeyi nsobola okikuwa. Maama wulira okusiima. This girl want to finish my son. Ono omutabani agakusaanyaawo mutabani wange. Ono omukazi agakusaanyaawo mutabani wange eyo ensiima ya maama. This morning. You went and bought this. Owaaye n'okwata esente ezo zonna mwongulya bitengi. Mu sente za mutabani. Maama teyasiima alabawo okwonoona. Gwe gy'osuubira okubuukabuuka asanyuke. Anything wrong in. Negwe maama akikumalako. From whose pocket? Omuntu atakwagala aba takwagala. Ever since I stepped my feet inside this my son's house, I've never seen you going to work.
You don't have ice Mbutuufu sikirowooza kubanga okuva enajja nsikulaba ng'ogenda kukola. Who's in buying- Automatically zino sente za mutabani wange. Maama tasiimye. Mama. Mama, at least Ne mbutuufu. you should learn to tell someone thank you. Wandiyizeeko ogamba omuntu nti weebale. Thank you for once, Mama. Omulundi naguba gumu. Weebaze. You have turned my son to your ATM. Gwe gamba ng'omaze okuddira mutabani wange n'omufuulako ATM machine ko. Mwojja ssente. Not like that. Nze nkwebaze mama si bwe kityo. Trying. I'm Just ngezaako kulabika nga mbeera omuntu omulungi kwe kusalawo ndaba ekitengi kino gwayagala ebitengi n'ekikuleetera. my heart. Naawe gwe Let me go in there and change to a better. owaye ka ngende You are nyambaleko going to take me to that place. nkomewo. I'm going to return them back so I can collect back my son's money. Kwe ngamba maama. Stand up. You don't mean it. I said stand up, let's go. Gwe maama amugambye nze ka ngende munda nyambale inzije otwale gy'obiguze batuddize ssente z'omutabani. Ready for you. If you want one, I'm going to give it to you. Baaba eno firimu yantiisa. Maama gwe ne bannange kyamusukako abadde aleeta mukwano. Maama ye baamugamba sitaani talokoka. Ekikazikazi tekifuuka mukazi. Nono maama tamanyi. Ebikazikazi bifuuka abakazi. Era oluvannyuma lw'eno firimu ebikazikazi bigenda ofuuka abakazi wano abasajja beeyagale. Wamma obwedda njagala tema mugambo. Wano tewali bigambo byawe. Ali mukwoza tukiraba after all kima kati kantema omugambo. Njagadde kwogera ku kiri ekyabaddewo wali eri emabega. Mwana mulenzi Derrick takutula nayinako X ebanga ddeneko emabegaawo. Weemanyi naye tofaayo bano bennyumyamu tebakumanyi ate ku mugambo kwendya X. Kale omuntu tafuuka X wa Joshi. Kale X munnange twalina omukwano mu kusooka nga gwali gw'amaanyi. Naye X sebu yankyawa naafuna omuntu omulala awo. Mutufu nebuuza ne mugamba lwaki bebe wachenjinga olw'okubanga wagwanga lyo yensonga lwaki wakyusa lwakubanga kikubanga naye sina kibi kye ndowooza kye nali mukoze. Omwana yaŋŋamba ekigambo ekya anti gwe munnange oliisa bigere nangalo amanyi okuliisa gwe kati munnange okuva ne ku olwo ebintu by'okugayaala sinanga mukufaanana Derrick. Derrick agayadde bajja omutwalako ekyuma kati ono aba ali wanafuna essimu. Yanaye Bulenda ateewummuzaako. Bulenda amukubira amasimu naye anaye agabbigeekaza ne kantuulidde entuula eyo baaba. Kati nekyewuunyisa ono ali mu kwoza ngoye za Nazaala ayagala kubeera bambi mukazi mulungi. Kirabika alina gye yagenze ne bamugamba nti ebyokola bya kikazikazi. Kati ayagala kufuuka omukazi. Please obulamu butambule. Naye yafuuse omukazi mu kusooka. Omukazi asanyusa ku Nazaala. Ekikazikazi kinakuwaza Nazaala. Kati n'aleeta munnange ebitengi. Ebitengi byo byazzeeyo oba byabadde bitya. Nze naawe. Kati ku luno bambi asazeewo abeere ng'omukazi. Ayoze ku ngoye. Ne baba pozi kitengi kivaamu kala. Amaze okwoza mukazi wattu kati afuuse omukazi. Kati abaali wano mama nga omukazi anaaliwa bannange. Aliwa ngajja Stella. Why Stella? Mama. Who moved the clothes I drop on top of my bed? Ani ajeewo engoye zentadde ku buliri bwa. I know that it can't be my son. Nkimanyi mutabani we tasobola kuba talina kyazaagaza. Ani? Who removed it? Ani azijeewo mbuuza? It's me. Mama yenze. What are you doing with my clothes? Ozikozesa ki oyagala kundoga kanagwe? I noticed they were dead. Nedda nzirabye nti nkyafu. To wash them. Nengenda nenzooza. Hey! Waaye? You noticed my clothes. Owaaye ozirabye nga nkyafu. Wangi? I decided to wash. Ogwe n'ozinjoleza. Weebale. Anyway, there is no problem. Kale tekina buzibu. What did you use to wash them? Kati Is it with your hands or with washing machine? okozesezza ki na mikono gyo oba na washing machine simanyi oba birina enjawulo. Ogambye ki na mikono? You. Igwe. Yeah. You use your hands. Gwe n'okozesa emikono gyo okwoza olugoye. Igwe. Ejja mikono gyoza.
Wonder Shark. Nesekere mama nankerekeje. Stella. Sitera. Wait, so let me ask you. Lindako n'ekirala. Which of the detergent did you use? Okozesezza sabuni Did the ki? powdered one or the Obuwunga oba ow'omuti. Maama obuwunga gwe nkozesezza. Ekiki? You use the powdered one. N'okozesa sabuni w'obuwunga. Eh? Gwe bannange To wash your clothes, mama. maama gwe nkozesa kikafuba obadde tolina kikola ekyo. Clothes. Eh, Wait, let me ask you. Who One. sent you to wash my clothes? ye neyagambye okuzooza. Nze engoye zange tebazoozesa sabuni wa buwunga eza maama yekka. I can Tanoonya yeekwasa ono mukadde. talk of using Ne gwe Nazaala te my clothes. asobola okufuukira kye baawalula. Nsaba Nazaala You are ng'empisa z'omuwala nga si zembi wabula nga gwe tewamusiima busiimi simanyi ggwanga simanyi biki. to wash Bambi mwesonyiwe muleke mulabe bulabi mwesonyiwe. body. Ne To kati lie. ono Nazaala oba naye baba tosobola wumula. Son, Hillary, will not marry you. Kati yamugamba ne wonaayoza ennyumba eno yonna mutabani wange tajja kuwasa. Ah, girl. Ekikafuuwe tekisoboka. Helping you. Oba naye mama nkuyamba tonyamba. Try your help, I don't need it. Atonyamba saagala buyambi bw'ate naddala obubo tompeerako ddala. Gwe obwo obukyayi obumanyi buli ku levo ya nsi yonna mukadde tomunyumiza. It's not a problem. Bana kati okuyamba omuntu nabwo kizibu. Kati omukulu ali eno baamugaana ebifaananyi ne babideliitinga ebifaananyi bya X kati simanyi oba ali ku kiwano. Nze naawe mukazi we najja maama mupanguludde. What is it? Oba eki Sick and tired of butuufu ndi mulwadde ate nga mbikoye bino bindwaza kati mbikoye. tired. What is it? Mbutuufu simanyi kigenda My maaso. heart loose. She complains. Naye banaye I cook. She complains wenjoza akomplaininga wenfumba akomplaininga over everything. mugulira ebirabo akomplaininga buli kimu akomplaininga. I am tired. Mbutuufu mbikoye. Look all this. Lwaki bino byonna ku nze nedda kale omusajja ng'anaye. Why are you two acting like kids? Ne lwaki mu ababiri mweyisanga abaana bato bantu mmwe kitole ki The earlier you and Mama obwangu bwe munaakozesa started seeing each other as okutandika okwerabanga daughter-in-law, oli maama oli muwala we of us. bwe tujja ofuna n'emirembe mu nnyumba eno yakyewunya agambe ki Is that all you have to ekyo say? ky'osobola ogamba taata To say whatever. obadde oyagala ŋŋambe ki mukadde I've not married you yet, and this is all sinnakuwasa n'onfuukidde akayinja mu nniigi into the house. What is going to happen? kati olowooza we naakuwasa ennyumba yonna tekwata omuliro tofuuka akayinja mu gambuutusi gwe Larry, I am now the devil. kati kyotegeeza nze sitaani That is not nze yayonsa sitaani taata si kyo nze mubi sense. mwe mulyokke maama mutuukirivu When will you be a man? mbutufu onaabeera ddi omusajja wano ali mulenzi When will you be a man? mbutufu onaabeera ddi omusajja Tell your mother to her face. n'ogamba It's wrong. nyoko addeyo mu kyalo ng'omusajja agamba nnyina addeyo mu kyalo wano alimbyemu ekyo kiba kisajjasajja kati yamugamba To return to what I was. munanja akudda ku bye mbadde nkola n'ansonyiwa I wasn't expecting anything. mutufu mbadde kikisuubira ekyo kyonkoze Listen, let me tell you what. naye kankugamba ekigambo kimu mukwano owulira Nothing. tewali I mean nothing tewali ever separate you and I. Not even your mother, nor Brenda. alayidde teri kigenda kubaawula kabeere nnyina kabeere bulenda eno laavu ya mpaka musajja bamuga naye ng'empala ezimbye alaba biki omusajja alaba kyono ali ku ssimu oba ali ku whatsapp olabye ekitundu eky'omukaaga katukitandike nakyo kyafulumye edda nagamba bw'oba ng'ogirabye ng'ekyali live ku premier buli lunaku ekitundu kye nkifulumye nekya kiba kyafulumye edda kati gwe ali mu whatsapp group linki zonna wazifunye edda kati saasira ono alinda enaata ebya youtube ate nga teyateekako nakade gundi subscribing wosubscribinga noteekako nakade teweebuuza party 1 party 3 ziriwa ate n'ekirala bw'onyiga mukaniafanika channel naddala ng'ogirabidde ku youtube teweeraliikirira mbu ate mbu simanyi mbu nno gwe ebintu byonna oba obiraba supertere gundi kalaso okitegedde ekintu ekyo negambagala gyebiteekalika ba besties mwebale nnyo ba family besties. Thank you for your good heart you're having over there.
mwebale kusharinga kulikinga nakola byonna. It's me your boy VJ Joshke, a VJ of more value. Kano kaina obutundu buwerako ate nkyaganyo babulira buli bumeka. Jabula babege uyere oba nkole bumeka. Oba naye naatera okuggwa. Nawe tujituuse. Love you all. Just see you in the next part.